Alright, olamusizaako banyabala basebo. Mwenna balangira na baja basaba ne banava na buli muntu yena session mu gyosinze okula akatambika lo kanswente olulungi. Je baliko gye tusaka engalo. Ya olunaku lwakutana ennaku z'omwezi ziri mukaaga ezankonka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 kanswente buli bulungi. Kawungezi ka kibugumirizo wano wendi ali ku saidi endala abaisiraamu muyogeyoge okutuuka ku idi y'ebisolo. Manyi muli bize nnyo naye ensi bwetyo bw'ebeera njala baagaliza okugimalako obulungi ate Allah awo kye musinga okwagala olw'okuba nti mutuukiriza bulungi nnyo ebisuubizo eby'omu mwaka ebibiri okubeera idi y'okusiiba saako n'eyo ey'ebisolo mwebali nnyo balindira kubeerayo nakutuukiriza. Nammwe abafuniddemu obukosefu n'abafuniddemu bizibu nammwe Allah bakingirize. Kale nga bulijjo nsooka babuuzaako mwena gye sisiiba nabo mbalamusizaako banyabale basabu mwenna abalangira nambe gye basaba ne bannaava na buli muntu yena sekino mu gyosinza okula katambika nokwetola ensonga kanswente oli bulungi munnange gye baliko gyotuusako engalo. Abali mu Amerika buli kibuga n'essaza mbalamusizaako, abali mu Canada buli kibuga n'essaza mbalamusizaako, abali mu Bungereza mbalamusizaako buli kibuga n'essaza, abali mu Semazinga bulayi mbalamusizaako buli nsi n'ekibuga n'essaza mwoli kanswente oli bulungi obali kukola bali kwebereramu. Bwe mpa ku Semazinga bulayi mbanjolekedde Semazinga wa Asia. Mbalamusizaako banyabale basibu mwenna bannayuganda basangibwa ku Semazinga Asia kanswente buli bulungi mwebale kukola mwebale kweberera mwebale kwagala nsi yammwe. Ntandika oba nzizaako bakomredi mwenna abawangira ku Semazinga wa Middle East mbalamusizaako bannayuganda kanswente buli bulungi mwebale kukola mwebale kweberera mwebale kwagala nsi yammwe mwebale tajiriya mu Olukwe nga muli mu Middle East musiza bula buli bumu osinkana kanswente buli bulungi mwebale kukola. Mu Middle East bwenva mbanjolekedde Semazinga Africa mbalamusizaako bakomredi mwenna abali mu Semazinga Africa wagenda okunoonyeza ensimbi kanswente oli bulungi webale kukola bale kweberera mwebale kwagala nsi yo. Bwembala babuzaako mu Africa mbanjolekedde waffe ku butaka mu Uganda mbalamusizaako banyabale basawo mwenna bannayuganda awo Bwakabaka bwonna obw'enjawulo buli mu Uganda kanswente muli bulungi mwebale kukola. Abali mambuka mbukiikadde mbukiikakkono kanswente muli bulungi mwebale kukola. Nsembya abali mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe mwenna abali makaga mwe abali mu Akedi abali mu Butale abali ku boda abali mu taxi n'abali wamu osoboka odde kano kanswente muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mbaagala nnyo. Bwenvaawo mba ngenda basaba kutambuza akatambi kano nga bulijjo mukimanyi bulungi nnyo nti social media platform ezisinga obungi mu Uganda tezikyakola ddala obwenyi bw'ekitabo baabujjako olina kumala kufuna nkweka bifo n'olyoka oba okola ki n'olyoka ofuna omuggukiro ku Facebook oba gye tuyita VPN. Kale olina okumuntu omusindikira n'omugamba n'omusindikira mu Messenger oba ku WhatsApp n'omugamba nti omukulu azze then omuntu n'alyoka yiyunga ku mukutu guno. Olina option y'abantu 10 b'osharingira mu Messenger oba ku WhatsApp akasigaddewo akamu n'okasharinga ku page oba account yo ne tugenda mpola mpola. Bw'omala okusharinga erino ddeno oba n'osigalayo eri ne tulaba ne balabira okwo then tuba tutambula. Bwe mala okusaba okusharinga account ako njagala ompitira abantu bano wammanga. Njagala ompitira abakulembeze ba national platform bonna bakulembeze ba national platform bonna okuva ku kyalo mpaka ku national level. Njagala ompitira omukulembeze nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno. Njagala ompitira mu parliament bonna abali mu Uganda nga Saude mu kibiina abere ku video eno. Njagala ompitire bannabyabufuzi bonna abagamba nti bali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Museveni abere ku video eno. Nsaba ompitire bannayuganda mwenna bwe tukola emirimu gye gimu egy'okwogerera enkyukakyuka ba bloggers ba national platform baboogezi mbeetaako video eno n'ebigambo bye njagala obbagamba mbiwulire bulungi nnyo olwaleero mbitegere bulungi nnyo. Bwe mmala awo okubategeeza mumpitire abantu abo ngira mumpitire n'omukulu gwe bayita Frank Gashumba bere ku video eno mwetaaga. Then mpisa obulango bubiri bumala obulango bubiri waliwo mikwano gyaffe egyazaalidde olwaleero naba tuwayisiza obulango bw'obw'okuzaalibwa then tulyoke tugende mu maaso. Alright, kamala okuyisa obulango buno bubiri. Akalanga kasooka kasoma nti People Power National Platform UK public demonstration at the US Embassy in London 33 9 Elm LN 9 Elm London SW 11 7 US. The demonstration will take place on 27th June 2025 at 10:30 to 4:30 UK time. The United States should stop bankrolling
repression in Uganda and should link funding and security support to the government of Uganda to improve the rule of law, respect for human rights. Bagambye bwera kumanya bisinga ojja batukira ku mukutu gwawe ogwa email ogwa official UK people power @gmail.com oba ku simu yabwe jemba somera lunaku olukattakedde nti mwenna babategeeza mujja kubeera n'okwekalakasa ngena kuzomweza 27 mwezi ogw'omukaaga guno kujja tandika saa nyezo kumacha saa kitundu nyezo kumacha kumegereza kukomeza ekitundu za kawungezi ku embassy ya America mu ggwanga lya Bungereza endagiro gye basomedde ke kakalango kali mwenna bana Uganda bali mu ggwanga lya Bungereza mbasaba mubeeyo bulungi nnyo mu kwekalakasa okwo mugende mubeeyo bulungi nnyo bwe mmala ako kampisa ona kano kasoma bwe kati. Official NOPE chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in South Africa. This is the schedule of the president's visit in South Africa. On 18th of July 2025, it will be Friday, venue Johannesburg. 19th of July 2025, Saturday, venue Omutata EC. On 20th of July 2025, it will be Sunday, venue Cape Town. Protest vote 2026 Ash Black Thursday Yugi. Bana chuka abawangala mu kibiina kya National Platform sakono mukago wa people power kutegeeza nti bagenda kwaniza omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu gwanga lya South Africa era ne enteekateeka nga bwetambula bakuganga 18 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ajja kubeera olwakutaano ajja kubeera mu Johannesburg baganga 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 olwajja kubeera mukaga ajja kubeera ku Mutata isi ngina kuzomwezi 2 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ajja kubeera Sunday ajja kubeera Cape Town baganda protest vote 2026 Ash Black Thursday ke kalango kano kale gomna Uganda inango li South Africa akalango kano kakwatako bulungi nnyo kuba nti weeteka ogenda okwandiza president mu ngeri yonna esoboka. Alright, bwe mala okutegeeza akalanga ako era wano wengenda okufundikira obulango obwo then nsooka empisewo security alert gye nabategeezezza ku lunaku olwo nti abantu be South Africa naddala abagamba nti bali mu ludda oluwakanya mu 7 olwagala mujjako bano bennyini bakola WhatsApp group nga mulimu ekibiina kya Mpuuga mulimu ekibiina kya PPF n'abayaaya abali e South Africa bano nabategeezezzaako nti bakreatinga WhatsApp group naye nga zaagala kuleeta lutalo president olunagende South Africa bamukoleko effujjo nabagambi nja baleeta WhatsApp group eno mugitegere bulungi nnyo baani abagirimu mbagambe nero okwaguka ennyini mwali ba admin numbers amugenda zira bulungi nnyo simanyi banasobola okuzoominga ba admin bano nete wali kyakukola those it's kind of video naye nga ba admin be bano wano n'oyo Elias Lukwago naye mwali eyo ye group eteekateeka okuzoganya oba okukyankalanya okukyala kwa president South Africa nti baagala na mukuba eyo group eteekateeka okugamba nti bagenda kukubira president South Africa eyo group ya PPF nenga ne Lukwago admin mwali byonna babiyogera nga baloze nsite wulira ffe twabagamba buli wamu tulinawo mbega era tusobola okumanya biki ebigenda maaso ebisinga kweza ensonga za security ya president gali South Africa nja bibaleetera ne conversation bano zibalimu nga bagezaako kuteekawo embeera okukyankalanya okugenda kwa president South Africa buli kimu kibategeeza. So Mr. President wonna woli nsaba okutegeeza nti abasajja boyita buludde oluvuganya ate bakuteekerateekera embeera embi mu ggwanga lya South Africa so weewereremu ne bootambula nabo ekyo nakyo nkimaze saagala kirwako. Alright, njala twala mukisa guno okwagaliza amazaalibwa amalungi muganda affe comrade munaffe amakulu Selector Devi Yugi muganda nga happy birthday mukama ayongera okukuingiriza n'okusuyisa mu mbeera embi yonna eri mu Uganda saako n'okukuba. So now uli muganda ange Selector Devi Yugi, happy birthday to you. May you blow more candles and may God bless you whenever you are. Obyo mumala njala tumira balwanyi bannaffe babiri erwende badde special day yawe kuliko omukyala gwe bayita Nambi mulwanyi munnaffe posta twazitadde ku macha saako n'omukyala gwe bayita Tracy nakajja Tracy mwanyinaze naawe happy birthday to you webale kwagala nsi webale girwanirira amazaalibwa gammwe mwenna
tubagaliza gaberega mirembe bale kulwanira gwanga lya musinga banja babera ku social media nga batayaya nga tebena byakola nga ate eggwanga lya balirese lifetoge kali jalo bagaliza mazali wa malungi bakomere banafa babiri yako okuli omukyala Nambi ne Trace Nakajja mwe bali kuzalibwa leero ndowooza mbamba maliriza tuba tugenze butereevu ku video eyatuleese olwaleero. Video eyatuleese olwaleero ngenda kubeera mukakkamuko naye nga nina okunyola okw'amaanyi. Ngenda kubeera mukakkamuko naye nga ate nina okunyola okw'amaanyi ndoza neddowoozi muliwulira si liseeneekerevu bulungi. Lwaki si liseeneekerevu bulungi? Ndi disappointed nnyo. Obufunze president yayimba oluyimba ati omutima gumenyese, omutima gwe gugenda gumenyeka mpola mpola. Lwaki gugenda gumenyeka? Gumenyese olw'ensonga eggwanga lyaffe abasajja balifutubaddeko balitwala. Nga bennyini Museveni bakozesa okuwaayo eggwanga lyaffe be bannayuganda bennyini abataliiko kibuuzo nti gwe osibukawa, ozaalibwawa, kitaawo yaani, ennyoko yaani, jjajjawo yaani, nga bano balina ensibuko obukwate byonna nga bannayuganda tebaliiko kibuuzo. Eggwanga lyaffe balikwata balikuza Abanyarwanda batwala eggwanga lyabwe kyekisinga okunnuma. Buli lwembeera awo nentunula nga ndaba tuvudde mbyobufuzi tuli mu occupation abasajja batwala eggwanga nga bannayuganda bagulibwa obusente obutaliimu okuwaayo eggwanga. Bannayuganda manyi kye bayita eggwanga? Bannayuganda mbabuuza mumanyi kye bayita eggwanga n'okubeera munnayuganda? Ani atakimanyi nti Museveni ne banne si bannayuganda? Nkubuuza kumwe mwenna ani atamanyi history wa Museveni ne banne nti si bannayuganda? Njira kubuuza go mukwano gwange akeera ku makya Museveni n'akuwa ssente osirike ove ku bibadde oyogera. Byobadde oyogera bwe bakuwa ssente bakukyusa bivaawo baba bikoze baba tebabikoze. Gwawa ssente okyuke olime kwogera ku nsonga ezo ssente ze bakuwa zaani mbale nga tisereza muwa musolo. Gwokimanyi Museveni si munnayuganda as well Janet bonna basali musale ne muhozi waako ne baganda bonna si bannayuganda abasajja bali mu gavumenti bonna si bannayuganda. Bw'obadde mu kusaba kw'omwana wa Francis Babolwalo tunulira ffiga zonna ezibadde mu Kereziya Namirembe ezibadde mu Kereziya Lubaga n'ababadde Lugogo bonna ogenda obakolako research nga 80% si bannayuganda. Naye mukkiriza abasajja bakole politics jango politics babawe ensimbi muwe eggwanga ly'abajjajja mmwe lye baalwanirira okuva mu 1900 n'okutuuka olwaleero olw'obusente. Muganda wange teri ssente mala, ssente ennyukuta teziggwayo kuwandiikibwa. Nga bw'ozinoonya ng'oli muvubuka ne mubukadde ojja zinoonya, naye tunuulira nnyo eggwanga kubanga y'ensibuko yo. Abasajja bano bagenda twala eggwanga muli mu kusinika binnyo. Abasajja bagenda twala eggwanga nga muli mu kulyankuzibwa. Temwine mugenda kudda. Sente bakoza sereza muwa musolo zibayisa mu supplementary budget zibayita mu supplementary budget zibayisa mu parliament zibali mu kubbo kuva ku musemo ministry z'enjawulo sente zibali mu kwewolo okuva e Bulaaya sente zibakozesa okuba mu bannabyabufuzi bajjajja mu ne bakitamwe abaafiira mu lutalo lw'ekinaana Luweero mubali presentinze mutya gobadde okimanyi nti genocide yaleero mu 1994 bw'ogenda ku bijjukizo byayo bachi abakumira ebyote byako omuliro 24/7 okuva mu 1994 kutuuka olwale ogwe ekijjukizo ky'abajjajja ekiri e Luweero kakumira ludda waliwo abakumira omuliro nga n'amagumba gennyini bagatunda bagajjawo tegakyawera. Mutegera lunaku ki? Genocide ya 1994 abasajja abattibwa mu genocide ya 19 nakati bakyabakumira ebiyitirirwe omuliro bakyabakumira neggwe jjajjaawo ka video nkajjemu wano. Sorry nkajjemu wano kuba mbadde sikeetaaga naye ate nnyinza okulanga kankutte. Genocide ya 1994 ebifo battira abantu gye babikonganyiriza bakyateekawo omuliro bakyakuma omuliro
okulaga abantu bano ne gwe jjajjawo go battira mu Luwero triangle go batattira mu north go batattira mu east go batattira mu west be battira mu central Buganda lwaki mulya ssente z'abasajja bagwira nga mukimanyi abasajja bagwira mwenna mukimanyi Salimu Sale ne banne bajja tebalina de kijiko ky'ettaka balina almost 70% ettaka lya Buganda balina almost 60% ettaka lya Uganda balijja luddawa gonokera ku machango to munda bya bufuzi ne bakuwa sente n'ozirya n'osirika lwaki mulya mu nsi y'abajjajja mu Olukwe nga tokimanyi bulungi omusajja gw'okola taleka bujulizi era agenda kutta wallahi ndi disappointed nnyo mwenna abeeyita bali mu luvuddo oluvuganya gavumenti namwe bali mu NRM mulemye okusooka okufokasinga Museveni tali mu politics Museveni ali mu occupation ne banne bali mu 50 year to master plan almost egenda mu 80% okumachuwalinga mwebase bine bigo bya roge bigenda baka bya maziga lwaki ngenda bagamba olwaliro nze Robert Kyagulanyi Center mu AK Bobi Wine simu banja oba jeko Museveni oba tamujeko Mr. Robert Kyagulanyi Center mu AK Bobi Wine sikubanja ono bamuyita Lumbuye oba jeko Museveni oba tamujeko sikubanja lwaki sikubanja wawayo obulamu bwo owaddeyo ebiseera byo owaddeyo buli kimu ku lw'ensi eyo olwanya entalo okuzibula abantu amaaso okulaga nti n'opposition mu Uganda tebaddewo emyaka 40 n'eriyo bannayuganda bakyalimye okutegeera nti gwe muntu agudde abantu amaaso n'okubalaga ekituufu era bakyagenda mu maaso ne bakulwana ate abeeyita abaganda banno ng'obabuuza ki kye mwagala nga tebajja kigamba nenga just ekibali ku mutwe gwabwe tebaagala kulaba muntu gwe bayita muganda munnaabwe ng'ali successful avuganya Museveni wano wenkugambira Mr. Robert Kyagulanyi Center mu AK Bobi Wine nze Lumbuye sikubanja oba ojjeeko Museveni oba tomujjeeko sikubanja era sirikola video nti nkukondeminga nti you failed no bwe mulikirabako nga nkikoze ku social media munvumanga bye mwagala bwe muliraba nga nkoze video nga ndo Robert Kyagulanyi Center mu AK Bobi Wine ntajjeeko Museveni kimu munvumanga bye mwagala nenze nkugambye olwa nakuzo mwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2025 muzukulu wa Kairaga Julia Robert Kyagulanyi Center mu simubanja lwaki simubanja njagala ondeete mbyafa by'obufuzi bya Uganda nga Museveni ayingidde mu 96 eyali atadde Museveni ku bunkenke n'atuuka n'okumwogeza oludikya mu bannabyabufuzi badde mu Kampala taliyo ani yali aleese ko Museveni atuuka omuggyako obuyambi mu nsi yonna amuleete ani yali aleeteddeko Museveni muteekako sanctions mu bannabyabufuzi mu Uganda omuleete ani yali aleeteko Robert Kyagulanyi aleeteko Museveni okutuuka omu atege bomu awambe ate atulugunye akyuse ne ssemateeka ani munnabyabufuzi yali akimuleeteddeko taliyo Robert Kyagulanyi Center kati gwali eyo ate ng'olwanyisa Robert Kyagulanyi Center mu ogamba oli mu opposition oba okolera ani era kikyoba oyagala buli kimu kyonna ekyetaagisa omusajja akikoze naye omusajja mmuliddemu olukwe kubanga mmwe yenkola ejammwe kye bayita enkwezenge ye muntu abeera w'ekirumira mpiyibi mulindyamu namunondyamu nga tasobola kusalawo nze sikolaga namunondyamu namulindyamu mujja omusajja n'abawa amaanyi na buli kimu ekyetaagisa ng'alina essubi timugenda kukwatagana mujjeko Museveni ekiro mubeera wa Museveni nga mugabana omusimbi ne mutandika okubega okuva ku futu soja asooka mpaka ku president mubega nga mwayo information naye ng'ate mugamba nti mukolera nkyukakyuka mukolera nnyo mutuufu era mugamba nti omusajja mwe mugenda okubega kyabwe ne mwayo information
oba ne muva mu nkyukakyuka ne mudde wa Museveni mukola ebibiina ebirala muba mukolerani kyenkubuuza era mwagala Kyagulanyi akola atya abajjiremu mpala ajja ku City Square bagambe nti mukambwe nnyo kiki bwe twali tuli mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwezi ogw'omunaana omwezi ogw'omunaana ogw'omusanvu omwaka oguwedde najja ne mbagamba nze nga nze sandyagadde genda mu kalulu najja ne mbagamba nze nga nze sandyagadde genda mu kalulu ne mukwata Facebook account siza mu babloga ne mulyoka mu nnumba nti nkuba akalulu nkuba president biki era simanyi biki nkuba okulonda biki ne mwogera ebigambo bingi nnyo temwasooka kumpuliriza lwaki mbadde mu struggle eno nga ndi mu DP emyaka miyitirivu nenzija okwerigatta ku President Robert Kyagulanyi Center mu kuva ekyaddondo mpaka n'olwalo wendi ebinjogeddwako biyitirivu n'ekyo si kyekikulu kubanga tewali atayogerwako yate okwogerako yasigala munda ya nnyina buli kimu Kyagulanyi akikoze kiringa nze buli kimu bwe nkikoze ne nkibatira ku ssowaani omusajja ayise mbogu by'okutuusa waali gw'alina omutwe ngoloza gugwo buuza ekibiina n'ekifuze emyaka ena tekirina headquarter yaakyo buuza ebibiina ebadde bivugana Museveni emyaka 40 tebirina headquarter tebitwala nk'omusango mu kkooti kuwabira Museveni mu kkooti y'ensi yonna oba okuyimiriza obuyambi bw'olomu bwa Museveni mu nsi yonna njagala omuli ekibiina kyabufuzi kye kyali kifiiriddwako abaana basukka mu 10 ng'abatuga babatematema bateeka mu binnya kibiina ki twali mu kampeyini eziwedde musajja atto n'amenyeko omutima n'akaaba nga basse ssente za nga basse n'abaana abala n'akaaba lwaki yakaaba kubanga kyalwanira kituufu naye baalwanira basinga obungi nkwezenge n'okimanya nti otudde n'ekyabula naye ng'okimanyi nti biyogera binogenda bitwalya Museveni otudde n'ekyabula naye ng'okimanyi nti kyogenda okukola kuyuzaamu ekibiina kya musajja otudde n'ekyabula naye ng'okimanyi tomwagalirako ddala ojja kiti omukozesa bukozesa naye nga weyitamu okulembeze omusajja n'alonda ba coordinators bonna Museveni n'abagula n'abamalawo n'asigala nga waali omusajja n'alonda abakulembeze bonna mu diaspora Museveni n'abagula ne babamalawo olwaleero nabagambye ndi mukkakkamu naye ate ndi mukambwe mukko tugenze mu chapters chapter y'omu America ne mugamba nti mwagala enkyukakyuka nga mukolaga ne mayiga alwanisa Kyagulanyi amukuba muttirawo nga mbeera ne mayiga mu nkukutu mukola muli ku Zoom meeting muli ne mayiga amo temukyagala agenda demonstrations muli mukola mbaga musoloza ssente mukukuta ekiro mudde eno mukoleraani ba chapter leaders mu America mwenna if I may ask nga damu mukimena bamaiti mukola ne Museveni naye nga mwebuzaabuza soka webuze why some people they have doubt in us. If you are not among us, that means people are going to doubt the way how you conduct yourself. Nengo chimete bantu bakwogera ko oli mbega oli muchamu notavayo wadogama tibane kibanjogera ko si nino osigala ngoli happy nga gochakola emirimu jo oteka kenko fila national platform no yamba no nyuma nenge bigenda okuva mu meeting ebyo byogenda okuweleza Museveni nga mugenda kuweleza n'abantu bennyini abali fa funding nga struggle nemba wereza omusajja Museveni ne batandika okuwoma omu ku butwa gwe soka webuze bwe tubanga twali mu kalulu ka 2020 nga twalina strong funding support mu America mbungereza Europe where are those people they got scared kubanga bafunanga intelligence mu ababiganga ba chapter leaders mu America mu Canada mbungereza Europe mugabo tati mwagala enkyukakyuka nga when it comes together to talk about the national matters amugamba nti tugenda byogerako fe ogamba nti oli diplomat nga tosobola kukola wadde ekintu n'ekikulaga nti oli diplomat nga tosobola nakulumba the state department n'ogiwandiikira ebbaluwa tosobola dde okufuuka lobbyist
No genda mu office yo ne yetagisa mu nsi yonna, you lobby for the party, you lobby for Kyagulanyi Ssentamu, oba okolera ani musajja gwe mukazi gwe. Museveni akosa sente empya n'enkadde ng'akosa balobist. Oyagala ko nga mwena ba chapter leaders abali mu nsi yonna, you can't dress well. Ne mugenda ne mulobingira what the demonstration is agaana. Mwagala ko ngamba nti you can't dress well ne mugenda ne mulobingira president. What the president aliyo. Mwagala ku kingamba temusobola kikola. No wida ntalo ku ntalo. Bwe mbanga ba chapter leaders temusobola kutula ne mu resolving problems za mwenga mu abantu. Musubide ti muna gati mwagala kulwanyisa mu 7 already nga abali mu mugenda mulwanyisa mutya. Boba tosobola ku demonstrate na organizing a demonstration, at least fuka lobbyist. Nobody's going to know you that you are lobbying for Kyagulanyi Ssentamu. No. Now when you do research across the world, mu international bodies, international organizations, mu office nene, tetuina ba lobbyist tebaliyo. Mukolerani. Mukolerani mbabuuza mukolerani. Nze teri kintu kinnumanga kugamba nti omusajja gwe bayita Mayiga ne group yeyo ndaba Mpuuga bakolera mu 7. The so-called chapter leaders nga batambula n'abasajja abo ku mikolo egy'enjawulo. Tosobola kwagala kibi nga tosobola kwagala Mukama nga ne sitaani omwagala. It is impossible. Mu lutalo lwa revolution tosobola kwagala sitaani nga ne Katonda omwagala, tekisoboka. Temwegula kubanga bakimanyi babakozesa bukozesa. Muli bupiira babakozesa. Nenga mwerabidde nti mission yakujjako mu 7 ne mutambula n'abasajja ate abalwanyisa Kyagulanyi, mutambula n'abakazi abalwanyisa Kyagulanyi. Mweke nyini ba chapter leaders n'abantu omukulembera bumba temusobola kutula mu dissolving issues za mu differences, kitegeeza temulina mulina. Njalo ko bazanya ab'Ebungereza bakyasobola okukola demonstrations. Some of them they can rob. Naye America yafuuka ekisekererwa abakulembeze mu America ba chapter leaders mwafuuka ekisekere kubanga mulya mu luleme ne mu luzisi. Saagala bekwano as long as nti oli nkwezenge eno open roof wadde natandise mpola. Saagala mukwano nga akimanyi nti oli nkwezenge. Nze newunya omuntu engeri gy'otuulamu. You dress like a person of revolution or change, but unfortunately during the oli wa change ekiro otambula mu 7. Ababuulira biki ebyokukola bituufu mbaga nti febe tetubiriimu. We are not hooligans. Mu lutalo lwa struggle tewali atali hooligan. Ngera kubuuza gwe chapter leader across the world. Ekigambo terrorist organization kye bayitanga Fronasa yali mbaani. Fronasa kati gye bayita NRM yali mbaani. They were terrorists, all of them. Kati gwe bokulembera bagati mune kino kitugenda okukola kye kitufu ndi fe tuli ba diplomacy tetugenda mu mitube noyita abantu botwana bayita ba hooligan gwe nga tokimanyi revolution ebera mba hooligan 99%. Go kimanyi ko Nelson Mandela tuwante bamuyita terrorist ne mukyala Winnie Byanyima n'abantu Winnie Byanyima Winnie Malikizera Mandela bamuyita ko terrorist Bathombeki bonna bayita ko ba terrorist n'abala kubanga bayina cause yaliriyo. Naye ffe right now eriya bambala masuuti obasanga ne Mayiga obasanga n'abantu ba government obasanga ne ba ambassador obasanga ne nga bakukuta batambula ne kupate balira ko tosobola kubeera na mulabewo nga atoga nti ogenda mujja kunoga temukulembere ekyo. It is impossible. Ba chapter leaders mu America, Canada, Bungereza mukyali yaddeko ng'omubbi omweru mu Europe mutereezeemu. Omukulembeze yenna awuliriza. Omukulembeze yenna amanya papase ekigendera kye tuliko aho mwava ku kigendera ekya struggle. Lwaki mudayininga n'abalabe tosobola kulwana na mulabe ogenda kujjako n'omulubira kukumeya nosobola ogandi mugenda ku mutima kisobola. It is impossible. Awo tovuddewo njagadde kuyita obuyitizi kubanga I'm so disappointed. Birongera baga bijja banyiza n'ebyo ebituufu. Tugenze ku nsonga endala. Bwe nabagamba nze sigenda genda mu kalulu mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu omwaka oguwedde betukola emirimu gye gimba nnumba ne banvuma ne mbagamba
bantu bamanje twajja struggle eno awo no bulambo waffe bwafa nzo bulambo bwange bwafa si China life struggle eno kubanga byenkola muntu mwesobola bikola era temuli bikola ne byenkola esaazi batusobola bikola kubanga toli bikola wabula nalimba sigira ekifaananyi ngamba gamba tetubesinga kuba politicians bwetuba tuli mu revolution tetusobola kubesinga kuba politicians but politicians basobola okudisappointing anytime lwaki president recently agamba nti yes tugenda mu protest vote era tubadde kitutunda bulungi nnyo naye wewunya ba MP batunonya abagole kigamu protest vote by incumbent. Nobody talks about protest vote by incumbent, but incumbent MPs they don't teach or they don't preach protest vote. Wabula abegwanyize bife bebasomesa protest vote lwaki? What happened to the incumbents? What happened to the incumbents? Where are they? Some of them batuseno movement nengo babuzo muvumira kitasola kuwa nsonga ekyo nga tukivuddeko kangere ku nsonga endala ensonga kina bagamba nti nze akalusagala kafokasinga konyo tugende mu revolution rensonga revolution erimu emitendera mingi mulimu action mulimu ebintu bingi nnyo mulimu ne surgical operation nganze naleta denteekateeka zange nnyo nga weziri bantu baziri visible bantu baziraba bangate atoyo ayona struggle ate bajja tugamba tuli batujjo kubuziza Flonasa mwali mujimanyi Flonasa NRM it was a terrorist organization yabatu samontebo lwalero gwetusobola kikola katika tugende ko lwalero tusomesa protest vote ba incumbent MP te wali asomesa protest vote lwachi president yagamba ba foot soldiers wonda buli ayine papula kabiri wa boda agende ku ground akole ground work ajaje yempapula aje yesimbe omanye ekiri ku ground by incumbent mu structures leadership balwana abaana ba foot soldier bonna balwana obutafuna mpapula ze kwesimbawo okuva ku bwa kansala ku bwa chairman of civil ku member parliament by incumbent kino nkibagamba nti president yakutuga buli foot soldier yene yasoma ngo ine empapula ezikusoboza okwesimba mu kifo kyonna nagenda okole ground work ojo kime empapula wesimbewo naye omanye ekiri mu kulwanyisa abaana abali mu people power abali mu nopo abalwanyisa beba incumbent abali mu structures za nopo lwaki babalwanyisa olina akubira mwana simuna mugamba gwe bile bitu sibe ba foot soldier bile bitu ba kulembeze tosobola kwesimba ku muntu ona abadde banga livaamu togenda funa kadi fe tusalawo no mugambo oyogera ngani kati ndi wano kutegeeza kyali wange ina foot soldier joli ngo ina senior 4 oina senior 6 oina diploma oina degree gendo okole ground work agendo jeye empapula bifonga tebani nagala ogendo ozijjejo onkubire simu ngambe ono yantisiza nkiddamu foot soldier yenna ayagala okwesimba ogendo jeye empapula oli akubira gento genda kwesimba wako tiso jo simu yange eri public ogimanyi bulungi nnyo onkubire ngo muri codinze ompe voice note ne evidence nti yakubidde simu kabere chairman wero siwano nga wanupu kabere wero situ kabere kansala kabere MOP omuntu yeka ali reserve yarasola chikola president abasigadde bonna they are answerable akubire simu yenanga akotisa mpa evidence nti yakotisiza mbo tojja kusobola vam na wano njagala bagamba structures za kunga zonna weziri mind about okukunga don't get involved in screening or in vetting nchiddamu structure za kunga zonna weziri mu Uganda chairman Nyanzi ne timu ye yakunga wonna we muri mu Uganda temu getting involved mu screening mu vetting ebintu ebimu abantu abagala okwesimbawo focus ku kunga muleke mu kivemo
nawo mukulembeze yenna atiisa omwana mbu tosobola sima ebiki njagala omwana mpe evidence nti wamukubidde essimu nti ng'omuga talina maanyi tagenda kwesimbawo omwana mumpe obujulizi ngenda kukwabiza abantu wano lwaki mbagamba ekintu kino mwaspendinga billions of money mwabali wane essaawa zino abamu mwalwala pressure mwalala alusa abamu mwafa mu struggle nga tulowooza tulwanirira abantu abagenda okujjako Museveni otulwanirira wabula bye bawangayo information ewaayo Serinyandwe ate Lemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu bennyini abo kiki ekivuddeyo ku last ebbanga linwandidde emyaka 6 nwandisa akabinja ako kiki ekivuddeyo abanvumanga nga njogera ku bantu abo musobola kuŋŋamba ki nolwebyo ebyogera kale muga Lumbuye atandise entalo sitandise entalo kubanga ekyo njogerako mba nfunye information gw'omanya abantu abafiirwa ssente zaabwe omanya abantu aba investinga ssente mu struggle where are they kubanga they were disappointed like me ku bantu abakyukakyuka ku bantu abasobola kwogera n'amazima essaawa zino kankuweeko ekirala nkusigira ekifaananyi saasobola kujja ku lunaku lwa kusatu lwaki omanyiza omutwe gwabe gujjiramu bintu ebingi naye wala okujja ku social media kubanga nsobola okwogera ekigambo kyesobola kulivansinga n'ekyejjusa lwaki omuntu yenna bw'oba tosobola kukozesa common sense ne humanity where is your love omuntu yenna bw'oba tosobola kukozesa humanity bw'oba tosobola kukozesa sensi zo kulwa struggle omukwano gwo guli luddawa era struggle right yes it's a constitutional right okwesimba buli kifo kyonna nga bwe kiragira naye kozesa sense of humanity ne love omanye yes nina constitutional right okwesimba ewantu wonna nga bweragira ne president bwe yatulagidde but where am I going to stand or where am I going to contest who is there muli mukutulabisa mulabisa kibiina mukulietinga diversion mukulietinga divide and mu kibiina right now ndaba divisions eziri zitandise tetunagenda mu karoda waliwo divisions zezirwa nabagambye sente nyize batadde mu struggle blog otandika okupostinga abantu abatalina magezi no promoting abantu mighty bantu basiba nkyuka nabagambye kigenda kujja mutandise okiraba onagamba nti nze kuono wendi ono sivaawo ono wendi njala soka kubuuza where is your sense of humanity olina right okwesimba ewantu wonna olina right njagala okozesa sense of humanity ne love yo gwe bw'oba oyagala nkyukakyuka osobola ogenda okugjayo foomu ne weesimba ku kifo kya Joel Ssenyonyi nkubuuza bw'oba olina sense of humanity osobola okugenda n'ogjayo foomu ne weesimba ku Joel Ssenyonyi olina right sikuganda you have all rights okujjayo foomu ne weesimbako naye kozesa sense of humanity ne love naye nkwezenge butaagaliza mukolera state mukolera Museveni osobola okujjayo foomu nti ogenda kwesimba ku Joel Ssenyonyi that is my question number 2 osobola okujjayo foomu ne weesimba ku Shamimu Malende where is your love whatever happens to her I don't want to know osobola okufuna love ejjayo foomu weesimbe ku Shamimu Malende okujja okukolera state gwajjayo foomu kikyokoze during your term gwogenda kukwesimba ku Malende
Where is your love? And where is your sense of humanity? Oina right. But kozesa humanity yo ne love. Weewolire gwengendo okwesimbako. Yani kikyakoze. Byonna byamusobako Allah musasi. Niye nkubuuza soko kozesengala byobuze naye ngenda kwesimba ku malende ntegeera bulungi nnyo. Wadde nina right yesimbawo ntegeera bulungi. Image kijjoba osindika. Automatically you are creating a division amongst the leaders in the party. You are creating divisions. Ku social media kuliko nza ndi wono anze ndi woli. At this particular moment tuba tugenda kujjako Museveni bamukolera Museveni. Tuba tujjako Museveni the moment okola ekintu omanyi soko okola ekintu before nga tonakola kintu soko measuringe opimemu olabe ekintu kyengenda okukola. What are the outcomes or the repercussions ku kyengenda okukola? Yes, nina right yesimba okujja forms olina right yes naye ogenda kwesimba ku malende. Does it make sense at this particular moment? Does it make sense? Sagala kumanya byatuka ku shami mu malende. I'm very sorry about that. Naye nkubuuza gwajjayo fomu okwesimba ku malende okozeko wadde kota oba half malende gye yasavinga ku kibiina. Eyo point njimaze. Ojeyo fomu ogenda kwesimba ku zaake. Oba otegeera lunaku ki? Mitiyano bw'oyagalamu wa Museveni oba oyagalamu design. Soko omala okumeasuringamu. Soko omala okupimamu. Ojeyo fomu okwesimba ku zaake. Mitiyano oyagalamu design Museveni. Yes, zaake si malayika tukimanyi. Si malayika. Niyo jeyo fomu okwesimba ku zaake otegeera lunaku ki? Ojayo fomu ogenda kwesimba oli wa Nuupu ojayo fomu ogenda kwesimba ku nkunyingi muwanda. Ojayo fomu ogenda kwesimba ku Lutamaguzi Semakula. Oba otegeera lunaku ki? There are so many positions gy'osobola ogenda. There are so many positions gy'osobola ogenda n'opangisa omuzigo n'oddamu ne weewandiisa n'ogenda ne weesimba mu kitu. Nabagamba we shouldn't waste materials mu one region. Constitution equality ogenda okwesimba mu region ya Uganda yonna. Muli abantu 4 mwesimbye ku malende. Muli abantu 5 mwesimbye ku Joro Sonyinyi. Muli abantu 3 mwesimbye ku Zaake. Muli abantu otegera lunaku mwenna muli material. Ne mwesimbye ku muntu omu as if mwina gomukolera. Nenga nawe okimanyi nti in the normal sense tosobola kuwangula Zaake, tosobola kuwangula Joel Ssenyonyi, tosobola kuwangula Malende, tosobola kuwangula Lutamaguzi Semakula ku nsonga za kadi. Naye kati godidde yandibadde agenda mu kifo ekiri n'utilizinga chances zo n'amaanyi n'ogateekawo. Time bw'eyita ku bifo bino ogenda kukola otya? Ogenda kukola otya? Tulina ebifo ebiri already vacant. Abantu batulyamu olukwe. Just genda opangiseyo omuzigo ogende okyusa gy'olondera odde mu kifo ekyo, odde mu kifo enkwezengi nyingi.
banange tukule mukulyetinze division mu kibiina buno obakanjala bugende ba foot soldier bagufudde omugano gamati nza support gundi mitu byekisiru. That is total nonsense. Mugende munonye emirimu mukole. Tubadde mu strong tujivuga almost 4.5 years nga musirise. You can't post, you can't make any video right now. Muvuddeyo mbuze supporting gundi. That is total nonsense and it must stop. Wante twaja kusika binyebwa. Singa tetwa encouraging abana kusigala mu strong bogera ku bintu bya struggle. Mubadde mugenda kujja wa guts ezogera ku bintu bino. Lwaki bwe tutuuka mu ntabo y'ebyokulonda nga mutandika okuva mulaga muli b'amannyo nenga gye tuvuze struggle jijjo gitusomba temusobola kwogera kigambo kyonna. Mbabuuza mubadde ludda wa okuva twava mu kulonda ne musirika. Nga tirasobola kumanya we muli. Tutuuse tuvuze struggle okuva lwe baatubbaakalo tuzze tugivuga tulemedde kompa ku lwaleero. Mutandise okula kubanga bagudde it's now open lobby open kale mutandise nze ngenda nono nze ngenda nenge emyaka 5 badde silent nga tolina kyokola nga tosobola dokola posti wadde gamba free gundi wadde okola live ntigamba gundi wadde okola ekitu gundi nga muli silent. Why is it right now tikati muvuddeyo? Kyendalimba gamba luli abanvuma nti nze nali saagala ideology ya bufuzi ya politics ya kulonda kubanga kulonda kuleta enkwezenge nyingi. Amalindizi mali Museveni is ready to spend, Salim Saleh is ready to spend his money ku nkwezenge. Ne mwagalo kitegera mwavu nali newala binoze. Nze nali newala bino kubanga amanyi. Lwaki mbamanyi? Nze kuola banalidde nali mu ddiro wangu wano nga sente zaafudde kudwalira ensambira na president nga akaaba. Of course nange nakaabamu. Njagala tutire ekifaananyi ky'omuntu yenna yali mu struggle mulanga akaaba okujjako ba foot soldiers abaaliwo bali bamanyi sente za. Njawulete video nanga abasajja bonna ba MP bonna abakaba kulwa sente za. Where are they? Nobody. It was over Kyagulanyi Ssentamu and some few foot soldiers abakaba. Ne kubana abala bonna bajja bafa. Nze nakaaba nga president akabidde ensambya ku ddwaliro. Nenga musajja wattu obulumi nga bungi. Njagano abasajja be Masaka tekwandi baddeko na muntu yenna agamba nti agenda kukola kibiina oba nti ava mu struggle bakola kyo bayina enteekateeka ku musayi gw'abaana abaafiira mu struggle e Masaka n'abaana abattibwa. Mwandi bwe temusobola kukola kintu ekyo. Abaana bawo obutwa ne bafa. Temusobola kukola kintu ekyo. Right now it's an open lobby. Buli omu ajjayo figa ye ngenda kwesimba njagala gundi zengenda jindi zengenda kufiira ku ono genda ofire ku nnyoko. Tuli mu nsonga za kunnaggwanga si bifo. Si bifo. Njagala lete post mu genda akateeka ku Facebook ono nga naga nti mpagira gundi. Kabbe mwina bwe mmanyi nti alumbuye omuntu abo mwogera kaatabuka. Boyogera ku Ssenyonyi ntabuka, boyogera ku Lutamaguzi ntabuka, boyogera ku Zaake ntabuka, ku nkumi nnyingi muwada ntabuka ne president bantu nga batano. Mpula bulungi. Naye wali olabyeko posta y'omuntu gye ntaddeko ono nga nti ali support gundi. Wali olabyeko nga na post ekipande ky'omuntu kyentaddeko nti ansapoti gundi. N'abenganda bali mu struggle. Nimbagaba nze principles zange nakowa bannabyabufuzi. Namikwano gye nakowa bannabyabufuzi. Naluzinga appetite bannabyabufuzi nabakowa.
Kyobulaze nalinde surgical operation. Gwoyagala kungamba kuba MP atano mu mukaaga. Tekuliko MP asobola kufundinga kye tuyita surgical operation ne bezibira target 3. Kuba chairman LC Philippe tulina tekuliko wadde muntu asobola kufundinga operation za surgical operation nga tezino kuba counselors ne kuba individual tekuliko muntu asobola kusupportinga struggle revolution mu ngeri eyo tebaliko. Nyongero bajjukiza Museveni okutuuka waali yayina abantu mu government ba MP ba minister abamuwanga information bamufundinga ne sente okukola operation za Flonasa. Nemwe muri mu government mufuna omusala, you can't even fund a surgical operation. Abandi bali ku social media ne bavuma Robert Kyagulanyi sente bamujulu nga tekuli muntu asobola kufundinga de wodo mu bolu yave mu erinyo okubeera ng'ekizampo. Ne bavuma president ne wabera MP nasobola okujja nakola podcasting ene yange na condemning ebikola by'abaana bavuma ku Kyagulanyi buli omu n'asirika. Era ffe tujja ne twogera. Are we leaders? We are not. Are we paid? No. But people who are paid, they can't even come out to protect the party, to protect the president in any way. Why? Abaana bavuma Kyagulanyi. Kansoka kukuza. Lwaki abaana bavaayo kwogera mazima nga boogera ensonga z'eggwanga Museveni abakwata? Mbuuza go mukulembeza ku national platform. Lwaki abaana bavaayo boogera ensonga ku social media kuno nga tebavumye tebawemudde Museveni abanoonya nabakwata? Lwaki abavuma Robert Kyagulanyi sentamu gwe tosobola kuteeka mwadde omutwalo gumu emitwalo ebe mube muggyemu amannyo oyo taddemu kusobola kuddamu kuvuma Kyagulanyi? Mumanyi gye basula, mumanyi gye baliira, mumanyi gye babeera n'okimu kimanyi ne social media platform wadde okusindika ba hackers okuhackinga page zaabwe wadde okusindika abaana ku TikTok page zaabwe ziwabe. You can't even afford that nga mutunyumiza mwagala kujjako Museveni mwembwa mmwe. Nkubuuza lwaki Museveni buli mwana ayogera ensonga nga tavumye tawumulidde wabula expose Museveni bamutrackinga bamukwata kubanga they talk about the matters which pains Museveni more. But when it comes to protect the president nga bama abusinga bamuvuma, nobody cares. Tewali asobola okuva ku live nga protecting a president apart from we. Tetusasua tuchiko. In fact abaana bakola podcast ku social media bonna we bali ne babayinako abantu basatu bamulaba is more important than any MP. Is more important than the any MP or councillor wa chairman of C5 ngali ku kadi ya nope. Okulaga abantu bantwagala revolution abasajja babijirwa singa tebalinawo tebasobola kuyimira wantu wonna mu revolution abo mpuga nga akyasobola okuyimirira wantu Abedi Bwanika nga akyasobola mbwate kamwa nga akyasobola okuyimirira wantu. Lwaki olusuku tetulusawa salo n'olusuku lwalino oba netutubisiro byonna nti yabadde sigino. When you want to warn someone, send a signal. Until we are watching you and we are coming. Lwaki sigino emala. At least send a signal. Oyo mpoga singa takyasobola kuyimirira mulumbe wantu wonna. Abedi Bwanika, Joyce Bagabe Manga, simanyi Juliet Kaka singa tebakyasobola kuyimirira. Just a mere signal. Ayina embizi zonna. Just a signal. Abatakyasobola kuyimirira wantu wonna kwogera nga tuli mu revolution entuufu. Naye abantu betuli nabo tebasobola kukola bintu ebyo. President agenda kukola bintu bino tajja kuvayo tajja kubyogera kubanga is a diplomatic matter sola bikola. But we and you can understand mumuyina okukola ebintu ebyo. Goloza njala Museveni eri akotte foot soldier kyabwana. Museveni himself eri akotte foot soldier ki.
Museveni himself yali agenze n'akwata omuntu n'amutta. Tachikola wabula alina abamukolera to protect Museveni. Hope you understand and you copy that. They do it to protect Museveni. Why can't you do exactly to protect the president, to protect the party? Temusobola chikola. Wanamukola nze ndikuono nyoko yogwagi mbadda mu nkibagambye. Buli agamba nti ngenda kwesimba mu kifo gundi ng'obadde silent for the 4 years back. Gendo bigambe nyoko ffe tukoye ebintu by'ekisiru. Tiimu ya Kunga yonna ekulemberwa Nyanzi okuli ne Semogoma. Bono bakanjala bo basindikira. Tiimu ya chairman Nyanzi ne ya Semogoma ya Kunga. Ne bali registra mwenna. Njagala basaba n'obuwombeefu muleke kweyingiza mu bintu bya kulonda na kuscreeninga na bintu bya kunoonya baana bagenda kwesimba mu biveemu. Mufokasiga ku position za muze mugenda okwesimbamu. Muleka akakiiko k'ebyokulonda, muleka abaana baluwiringi system oba system ebagire muleke okugetinga involved mu kintu kyonna. Tukoye. Tetuli wano kusiika binyeebwa. Omwana yenna gy'oli singa wabeera okukangakanga mutojjayo foomu bagenda kuwa foomu tewali agaba kaadi. Teri munupu agaba kaadi. Kaadi zigibwa performance yo ku ground, support yo, ne integrity yo, n'amaanyi go, n'ogenda ne bakubuza ebibuuzo ne bakuwa kaadi. Kaadi za national platform tezitundibwa era tezigulibwa. Abayina obuyinza okusengejja ke kakiiko akalondebwa aka national platform aketo commission. So si ba individuals, simanyi ndi Mukunga, simanyi nze registra, simanyi nze total nonsense. No. Omuntu yenna bw'ajja n'agamba ekigambo ng'ali mu kalibeeyo inform myesimu yange republic ngenda kubabe kati ngenda kulwana nammwe single handedly olaba batya zisina gwentya. Kabere MOP ng'akutiisa, kabere chairman C5 kabere ani ng'akutiisa tisa musime futu soja gendo jempapula we wandiise kadi ekuleme bulemi bagiwa omulala netopisi watisa mu kutogenda kujjayo mpapula no gendo zijjeyo. Gendo zijjeyo. So mukulu Semogama wonna woli chairman Nyanzi please mutuyambeko okunga abantu bagende bajjeyo empapula. Bewandiise akasengejja kabajjemu. Tewali ayina monopoly ani agenda okwesimba antagenda kwesimbawo ani asobola na terasobola. Buyigiriza busobozi n'amaanyi ga muntu. Omuntu yenna gwe bakubira essimu bagamba gwe tojja kusobola nkubira essimu wano mpa obujulizi nga buli recorded. Kebere message ku namba yagikuwadde ng'akutiisatiisa ng'oli fuutu soja buli muntu yenna ng'oyagala kwesimbawo byangu ŋŋambe nti ono yaŋŋambe bw'ati. Nja kujja nombyogere kuba nze sitya. Kubanga nze sitya. Olya bulungi nnyo nze sina gwentya. Omuntu gwentya musira gwali ogwo bamuyita president yekka abasigadde sirina gwentya. Ene mess nja kukwabya oba nja kukwogera. Kyovula nditaniza vile magati nze Robert Kyagulanyi Center mu simubanja sirina kye mubanja. Kubanga buli kimu akikoze talina kyatakoze okutegeeza bannayuganda okuzuukuka. Remind you president abadde alwana abantu abe basibwa emyaka 40. President abadde alwana bannayuganda batali informed, batalina information nga they are ignorant about their country. They are ignorant about their rights. President abadde alwana abantu nga they just care about 200,000 okuwayo obuyinza nga they don't care, they don't value their votes. President abadde ne banne byabufuza bakodde Museveni emyaka 4 nga tebaagala nse bategeere.
Gwagamanyi ogamanyi. Agamanyi ogamanyi. Omusajja amaanyi n'ensimbi n'obudde byakozesezza ekintu ekyo bimanyi bulungi nnyo. Buno bakanjala bugendera omusajja gwe bayita Saazi ow'eggomba. Saazi buno bakanjala bukusindikira bampita Lumbuye. Ebigambo byogenda osamwasama nabyo ng'oyogera ku president 2-1 werabidde nti president yakuwa kaadi nakusupporting okubeera waali. Bw'obeera ne bayaaye banno ogezaako muteeka wansi. Mukulu Saazi ow'eggomba. Nina obujulizi bwenja okuzannya leyita Saazi weegendereze ebigo by'oyogera. Ogeza okuteeka president wansi ng'olinga ati gwamanya engeri gy'ayinza okumanagingamu famire ye oba okumanagingamu olyolwe. Kyagulanyi si Ssentamu yekka gwe yazaala. Ssentamu yazaala abaana bangi. Bw'obanga Kyagulanyi asukkuluma mu baana bonna, Katonda gwe yavuwandako eddusu. Wansoose ne weebuuza lwaki olumbe lwa Ssentamu terwayabwa nga tonnayogera mafuukule Saazi. Kennaazannya amaloboozi ago just nkuwadde warning ngalina. Tomanyi Kyagulanyi, tomumanyi nga nako, tumutegeera, tomumanyi nako, muveeko mwesonyiwe. Nkuddamu okutegeeza mu bintu by'otambulanga ow'amasaga ng'eggongole siba akabugo. Saazi uva ku Kyagulanyi tomumanyi. Ssentamu omugenzi yazaala abaana bangi teyazaala Kyagulanyi yekka. Bukyanga Katonda amujjula n'amugjawo. Lwaki toyogera ku lumbiro lwaki terwabya? Omanyi lwaki terwabya lumbiro lwa Ssentamu? Wabula oli ku musajja omukakkanya. Nja kuzannya voice note wanensejja kutya Saazi ogenda kulawo onywa amazzi kuno okulabula. Tomanyi Kyagulanyi wadde muva ggomba ne tomumanyi. Olw'Olwakutaano ku Sande nyinza obutajja kuba nina obusungu nenzija ku Lwokusatu era nyinza otandikira ku gwe Saazi n'abala bwe naba nfunye obujulizi bwa foot soldier nga bampadde amazima g'abantu abakubira amasimu balemesa. Saazi nyinza otandikira ku gwe n'abalala. Tuli ku national matters, tetuli ku individual matters, no. Mwe mwaddira struggle n'ensi mugitadde ku individual matters. Mwaddira struggle mwagiteeka ku kubeera nti level buli mwayagala kulya muki. Eyo ensi nnene. Buli muntu alina ogifunamu omugabo. Mulwokuba muyina obwongo obubalooza nti bufuuka MP oba okikubye abalala tokubafaako nedda. MP we saava tuli mukozi w'abantu. Na kino kibagamba tebangayo mu ndabyabufuzi enaddamu okumanyiira. Comrade Yoli mu Uganda. Tebangayo mu ndabyabufuzi enaddamu okumanyiira kuba amateeka galikkiriya mwe baboosi b'abasajja abo. Lwaki muli baboosi? Lwaki bwe butuuka campaign kati nga bwe tulesana bakubisa posta mbayo basawo lwaki akusaba akalu bw'aba asobola yeeteekeyo. Nkubuuza gwe boy wange muganda wange senga wange kojja wange najjo bafutu tebaako politician yenna akumanyiira kubanga gwe boss we etteeka liwandiike. Lwaki oli boss we? Essaawa zino tugenda mu kalulu bakubisiza posta bakubyeza kubayita ku mawuledi bayisiza kubakuba ku mbaga kuki bazikubye kubanga baagala mubagoberere mubawo obululu balonde ensonga balonda bali mwe baboosi baabwe. Tebayembo doli embuzi embata yani tekumanyiira. No, you are the boss. You deserve all rights. Tebayembo ndabyabufuzi enaddamu okumanyiira. Kubanga singa tembadde baboosi bandi badde bakubisa posta bandi badde bagenda mu parliament direct. If you are the one controlling you. Bandi badde bagenda mu parliament nga tebabalonda ne Museveni kentaddamu bamanyiira. Kubanga ne Museveni muli bakozi be muli baboosi ba Museveni. Lwaki muli baboosi ba Museveni? Lwaki ayesimbawo? Yandibadaga kati nze enfuga teri agenda kunnonda sagala mu mbuze ebibuuzo nze president kubanga neeronda nze kano.
Because lokuba nti ajja n'abasaba obuyinza ne munda after 5 years, that means mwe bakamabe. So kabire mu 7 kati mudda mubba ebisajja bya NRM bikuba majja agenziriza mugamanyi bulungi tebidda mubba manyira. Oli azene sente akumanyira musimanyi kwata sente simena basimidde nayikondo. That is not your responsibility okusimira abantu nayikondo. Government egenda kukola ki? Mubyana bya bufuzi mwe musinzo okusoma 7 mbuyinza lwaki mukola obuvunazi obutali bwa mmwe ebintu government byandi baddekola mubikola mu byalo ngolo mukonya mu 7 lwaki musimenziza obuvunazi bwa kusimenziza bwa state council bwa district bwa government lwaki osimenziza owerera abana yes it's your will but it's not mandated that you have to pay school fees for those people government yakola mulimu ki ogenzo zimbe somero zimba ngani government egenda kola mulimu ki ebintu byemukula muyamba mu 7 kubanga mukonya abalonzi abandi bali babuuza questions lwaki enguudo sinkole muli mu campaign mugenze musabe gunduza muzirese muli ku kyalo musenda amakubo in this particular moment government ne district je basasula omusolo egenda kola mulimu ki kitegeza mukonya government ne district ebintu mukola kati mu campaign muba mukolera mu 7 mukolera bantu oba agenda basomesa agenda kuva mu basajja mmwe ne banna Uganda tutekeddwa kulira abantu bitabo buvunanyizibwa bwa government buvunanyizibwa bw'abazadde otambula ogaba ssente ku kyalo gwani kimenya mateeka abantu bagenda kunyiiga ddi nga tebafunye service nga mubawa service are the person responsible to deliver service to those people because they elected you to represent them in the parliament. What have you represented them? What have you presented in the parliament? Nothing. But bofuna musara notandika kati no wanweta kusimuluzi government ingenda kola miki ate kati wano wano ka health center nemulida nogera noguleda ngalitekamu o atalina ddagala agenda kunyiga ddi buno bakajala bugenderi bana Uganda mwenna amu izo bula banga bugenda banyiza gano ke mazima buno bakajala buweleza bana Uganda mwenna abamu izo bula banga gendo banyiza ne gano ke mazima gegaluwa buli mudda bya bufuzi wajja na kusaba akalulu obo muwadde mulimo era bomuwo mu office jagenda mu sente zagenda ofuna ngo musene zagenda okoza sente zizuza muwa musolo. Do you copy that? Byali nokola mu office eyo kululu abikola kulunga asinzira ku sereze mu musolo. Ompulidde bulungi nnyo. Ompulidde bulungi nnyo. Tolina kwegayirira mu kulembezeewo gwe walonda no. Oyina mufosinga akuwe ekyo kyayino kuwanga kiyise mateeka kyekiriwa enguudo government eyino zirima no zikola enguudo eyino okuzimba amalwaliro ku kifuba erina okuteeka amalagala mu ddwaliro kifuba erina okuliisa abaana bammwe nammwe kennyini singa abawengega etabasobozesa kulya wadde okwebeza ku kifuba government erina okusomesa abaana bammwe ku kifuba. It's a mandatory, it's their responsibility, not any leaders, not any elected leaders' responsibility. No, it's a responsibility for the government to lend services to you because you pay taxes. Nena mamuli nensobye emu mwe mulowooza nti bw'omuntu wakalu ogenda mufuula nnimiro ensonga lwaki musindika abantu bagaana okubakolera kubanga amanyi yabagula buguzi. Goloza lwaki abazungu batuula ssente ezo system nabo bazirimuko ne bazivaamu ne bazitereeza basoloza emisolo mu bantu ne bakola services ziri eri abantu surplus oba ssente ziyiseemu ezivudde ku misolo ze batusindikira mu Africa otuwola
nga ziriko bukwakulizo gw'oli woladde ensi endala. Oli woladde ensi endala. Nga nezenyini zosasula ez'omusolo bazibba tosobola kujja ku demonstrating adde okwekalakaasa naye ogamba nti ndawuli munnayuganda. Sooka omanye obuvunaanyizibwa munnayuganda obuvunaanyizibwa bwe kyeki. Oluwaddemu okukwata omugga onooga omunnabyabufuzi mu ddiro lyo mu makaago ezo nkwezenge. So bino njala bibagawana ebbugu mulingi bane munasaywa okutuyana kungi. Olita ddawo n'abaga nti Museveni simanyi azimbye enguudo abadde agenda kukola ki? Museveni simanyi bannanga ataddewo security. What was his responsibility? Museveni azimbe what was his responsibility? Ngera kubuuza lwaki bakola manifesto oba ebisuubizo nga bajja basawulu. Ebisuubizo babikola kubanga bakimanyi sente zammwe ze bagenda okukozesa okukola ebisuubizo bw'atabikola kitegeeza aba banyaze. Nkiddamu tebayo munnabyabufuzi akusindikirako binnyo kubanga sente zammwe ze bazannyirako. Bakola manifesto ebisuubizo nga bagenda bikolera ku sente zammwe. Oluwaddembe omukuba amayinja omuterembwa bw'abatasobodde kudelivaringa services ezo. Naye no Museveni simanyi akoze azimbe oluguudo buvunaanyizibwa bwe ki ng'ali mu ofiisi eyo. Bane Museveni agazimbye amalwaliro agazimbye ku ssente z'akookondeka estate azimbye ku ssente za Janet. Museveni bananga ataddewo security yeekuuma ye. Batayagala abatta era tabawa security. Beyateze bomo si bannansi, beyase si bannansi. Abali makomera si bannansi. Is that security? Security ekuuma ye nga ye. Yesobola kyalina particular ina SFC. UPDF bagitwala Somalia kufa, bagitwala South Sudan kufa, bagitwala Congo kufa. Those are indigenous. His own people, they are working under SFC to protect him. Je kugamba amaje gage aoninga amaje. Omwana UPDF indigenous afune emitwalo 4 owa SFC afuna milioni 2 n'ekitundu. Don't you see the difference between his personal security ne jonga te security efe gyetuyigirina? Tetulina so tebaddamu kusinikira mannyo babo musimanyi gundi akoze yawomabazaako ki akoze eki. Okimanyi nti singa bayisa oluguudo ne bagenda kola oluguudo lw'ekasa ne batakola nga ssente zaafulire mu budget ne batalukola, oli waddembe okugula omusango ku gavumenti? Obadde okimanyi? Okimanyi nti bayisa oluguudo ebbagi ne bagisoma nti osere bazifulumiza KCC netakola mu nguudo mu Kampala. Osobola okuwabira KCC road mayor ne city direct muno obawabira. Okimanyi nti buvunaanyizibwa bwabo. Nabbanja Jero Katuba wamala mwasasula ssente z'okukola oluguudo ne Nakawuka mpaka ku bikonde empigi. Oluguudo ssente mwazirya nawe lwagaana okukolebwa. Kati abatuuze abatunuulidde mugenda gamba siensi. Oluguudo lw'Obusawala lwafa. Enguudo eziri mu Wakiso oyo kyamwana olwo C5 Matiya Lwanga bwanika wandibadde oli luziranga n'emikono misibe kubanga gwomu ku babbi. Lukuwaga wandibadde oli luzira nga n'ebisumizwa bisula ddamu kabuyonjo kubanga oli omu ku babbi. Matiya Kashayize wandibadde oli mukomera nga n'ebisumizwa bisule mu ttooyi nga tebasobola bijjayo. Noli musimanyi bakoze eki akoze eki kikyakoze akyo. Kuliko sente nga kuliko Bank of Museveni bali nga kuliko Bank of Uganda. Who are the Ugandans? It's we who pays taxes. Semutoka peka masulite ngudo zonna nfu. Teri malwaliro, teri malagala. Amasannyalaze junti ya 15 gaddukanga aganyo omulwadde atudde ku gundi omulwadde agobaga gonyo obutunda ng'anywa lita 5 ke masannyalaze era ne mutula banene obemeeto ba amasannyalaze kati unit ya 15 ya masannyalaze gadduka kale ye Uganda munnange
Bwembanga muli millioni ana mwana mwena mukozesa amasanyazi bababba. Strike, demonstrate. It's enough cause. National water mujisasula sente. Neba pampingira sewage mu nyumba zammwe ne muwe n'aba sewage ne munywa sewage. Ne mugana okudemonstrating nga musasula sente. It's enough cause to demonstrate. Ngera kubuuza. Nga bw'osasula tax osaba balance era weekalakaasa. Oba taxi wefiira mu kkubo nga tekutuusiza byolo. Waki kondakita omusaba balance? Waki muyombera mu taxi? Ekizibu kye tulina nti we Ugandans, we are so comfortable where we are. Whenever we face a problem, there are some who are comfortable with those problems. And later on, all of us will join in that comfortability zone. Kyekiriwa. Muli kwa akedi, mubadde musasula millioni 3. Omusajja n'abagamba kati mugenda sasula millioni 4. Ne mwekalakaasa mu 30 seconds. Nobera ogrupu aga, tulina kyakola katasula millioni 4. Eyo grupu nebalekawo. Nanyini ake naga kati mfunye side entufu iba. Batayagala mugende. Later on, mwenene mukize musasula millioni 4. That is the Uganda we are living in. We don't have unity, we don't have solidarity. Muna unity ya 15. Masanyazi gadduka ng'ekizibu. Nobody can demonstrate. Nemugante ku kyalo gundi tuganya masanyazi mbate mugakyusiza. Eyo weakness mana Uganda gye mulina nti mwekkiriranya nnyo n'ekintu ekyandibadde kibayamba okweggyako ekintu mukirekawo. Emulago bassa omwana w'omuntu afudde mukitegedde nti eddwaliro musse intentionally ne mugaana okusalako eddwaliro eyo. Ennaku zino basala abakazi oba oyidde oba toyidde bakusala kifuba nga ojjawa audacity esala omukazi nga badde asobola okusindika omwana mwena ne muteekalakaasa. Abaana bafa 5 ku 10 buli lunaku temusobola kwekalakaasa. Wabula buli alina ate munnange kati nze ate munnange ate kati munne bwe tuneekalakaasa tunagenda ludu wanyokko kubanga muli basiru. Kati waliwo kasitole ke nalabya. Bulijjo mbagamba Baganda manya bangi. Nga beetuma amanya Baganda. Mwakalabya akamanirende muko. Babadde mukono ya. Manirenda abadde mukono. Bawola gayi milioni 18. Gayi n'abawa endagaano y'ekibanja kye na buli kimu. Kyatuuse okubanja gayi bane yebaddeko emizimu. N'ayita manirenda mwamutwale sima ya musasule yamufumise ebiso. N'amutta. Bagenza okusoma amanya ga manirenda nga waaka bano. Gobayisa bade mukwano gwa manirende gobakola naye nga amanya waye italinda ko malo okulaba nga mukazi mu Nyarwanda piwa ne amanya ina ga Kiganda linda kuwa na malo okuwala ba story eno story nade najitadde wa ono ye manirenda gobafumise oyo wakabano yomukuba manirenda. Kati bagenzo okuleta mukwano gugo badde bakola naye complaininga. Amanya ge bagabe bati. According to reports, the suspect identified as Elvis Katabaz is accused of stabbing Hamida Mutes Nalule. Ono Nalule. Oyo Nalule. Oyo Mutesi Nalule manya lya gachiga ne yeyita Nalule ono gobasi oyo yeyita Nalule wuyo oyo wakabano ne bawula sente Hamida Mutesi Nalule bano bangi kankusomere story. According to reports, the suspect identified as Elvis Katabaz is accused of stabbing Hamida Mutesi Nalule to death in Inachisunga after the two had earlier traveled together in Mutesi's white Toyota Fielder
to meet the local chairman and attempt to resolve disagreement over the loan. However, the meet didn't take place as the chairman was unavailable. On their way back, it is alleged that Katabazi turned violent and fatally stabbed Mutes in the throat with the knife he had hidden in his bag. Sources say that Mutes had loaned Katabazi 18 millions using his piece of land in Namuyenje as a collateral for a formal loan agreement. Bagenzo okuleta mukwano gwe amanya boogera mukazi muganda yagenzo okwogera nga n'oluganda talutereza wakabano ninga amanya inaga kiganda. By the way, nze yes omugenzi omusajja yakoze ekintu kibi nnyo okutta omuntu era nkivumirira. Nebe basse sente bazijjawa. Tubade to complain get bang on the money of course the world bonna banyarwanda nga nobody can come out to explain this. Mvumiriro ekikola ky'okutta omuntu mumeyi w'amateeka kikyamu. Naye who are those people abalenda linga sente nga bazire bo bagwanga limu? Who are they? They are using our local names. They camouflage to be Ugandans, but these are Rwandese having money at their disposal. Yes, nkivumirira okutta kibi sikiriziganya nakyo. Naye go basse amanya inaga kiganda gasi muganda munyarwanda. Eyavuddeyo nga yabadde nga go bakolaga naye amanya inaga kiganda nga n'oluganda tasobola twogera mu munyarwanda. These are the group of fools abalina sente z'eggwanga be batadde mu mission ey'okukozesa ensimbi ezogenda nga bagula ettaka ly'Abaganda lino ddimalawo. Era ono bwe yabadde awaddeyo ssente yadde awaddeyo ttaka lye. Where did they get the money? Bafuna wa ssente bazijja luddawo. Ekikolwa ky'okutta kibi nkivumirira. Naye who are those people owning money in Uganda without any record, any financial records? Nga bonna bagwanga limo. And it is taking place in Uganda, Busoga, in Ibungisu, in Mbale, and other areas of the country. Same tribe, just they camouflage in our local names, but they have billions of money at their disposal. You just need to present either the title, a land title, or any land agreement, or the national identification. They give you loan there and then. Aonvuddewo. Bonobaka njara buwereza mukulu Nobati Mao. Mukulu Nobati Mao. Bonobaka njara bukutuukeko. Ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani. Ojja kunjagalira oba ojja kunkyayirayo kubanga nze sitya kunkyawa. Wabula ngenda kugamba mazima. Nobati Mao, you were like a fool. Nobati Mao, you were like a fool. You were a state agent who disguised himself that is in opposition, but you know it that you're working for Museveni. On several occasions, have came out to expose you in the meeting which you hold with Museveni, abusing, hate Baganda. Abaganda twakukola ki? Mao Abaganda twakukola ki? During the DP preliminaries in the western side of the country, you and Mukasa Mbide, you did whatever it takes to win those offices. But later after, you came out with the bogus statements condemning Baganda. Let me ask you one question. Of all people who voted you, were they coming from your country or from your tribe? Who voted you?
How dare you ojojo okutandika okuvuma Abaganda anti bankwe baani abakulonze. Mawu meeting zobademu ne Museveni. Nzize wano nga ngamba nti mawu avuma Abaganda basibaka amatuga embuzi tabaagala. Mawu toyagala Baganda. Ninaffe ekizibu kye tulina nti twesibye ku bantu abatatwagala. Mawu wadde ne meeting ne Museveni ebbanga lyonna gw'obadde otayimbuza tribal settlements mu north wonna ogamba they should not vote any Muganda into power. Abaganda twakola ki Mawu? Amaka gali mu Buganda kiki twakola? Muli omusajja byayogedde. The people who were the most abusive were from the central region. The people who were most unruly, they were from the central region. Why do you want to play that card all the time? It is not a card. I'm just reporting. Okay. We had a program. We had a program of anthems. The Ugandan anthem was sung, East African anthem, then the Ankole anthem. Out of the blue, we had the Buganda anthem. You know, so the rest. So, out of the blue, you had the Buganda anthem. Out of the blue, you had Buganda anthem. Muchifuna. Mbolimba lw'eggwanga lwazanyiddwa. Oluyimba lwa East Africa lwazanyiddwa. N'oluyimba lw'Obwakabaka bwa Bunyankole lwazanyiddwa. Mbu yeewuunyiza nnyo kyebatasuubira ekitiibwa kya Buganda ne kiyimbibwa era kyamuggyeko ki? Enviiri kankaddemu. Nja kubavvuunula oluzungu lwayogedde. Wulira bulungi nnyo. The people who were the most abusive were from the central region. The people who were most unruly, they were from the central region. Why do you want to play that card all the time? It is not a card. I'm just reporting. Okay. We had a program. We had a program of anthems. The Ugandan anthem was sung, East African anthem, then the Ankole anthem. Out of the blue, we had the Buganda anthem. You know, so the rest of the country started wondering what was going on. And then some of the extreme elements from Buganda here were saying this is their grandfather's party. In other words, if you are not a Muganda, you are an imposter. And as if DP is one of the clans of Buganda. DP is a national political party. So actually they were my campaign managers. So you want to say that you are swimming against the tide of Buganda sentiment? You would say provincialist sentiment, which is headquartered in Buganda. Omwami wabeera mambo keyo nga basajja ba NRM batambuza propaganda nti Abaganda babi, Abaganda batemu, Abaganda tebalina muntu gwe baagala ng'abyogera mu meeting zaabwe zabeera mambuka. Bw'abeera ne Museveni ebigambo byemu byakozesa kati publicly yabyogedde. Mawu kansoke nkubuuza. DP or Democratic Party, 60% of the supporters of Deep Democratic Party Abaganda. Am I right? 60% supporters and leaders of Democratic Party Abaganda. Am I right? And am I clear? So, who voted you in that office? Who voted you in that office? Can you identify the people who voted you in that office? So, how dare you publicly come out and start abuse, hate Baganda? So, it annoyed you when Baganda people stood up to sing ekitiibwa kya Buganda or to sing ekitiibwa kya Buganda. Do you think we are fools whenever we are as we Baganda? We sing our national anthem, ekitiibwa kya Buganda. I'm here to remind you that Uganda got independence before Uganda as a country. I'm here to inform you, the so-educated fool Nobody Mao.
The first part of the country, the first independent part of the country in Uganda, it was Buganda. We have our national emblem, we have our flag, we have our national anthem, Ekitiibwa kya Buganda. So you thought, because you were in the West, that Baganda, they can't sing their song or their national anthem. Go and eat your mother something in Mweralikirivu. It's like these days you don't take your tablets, Mr. Mao. Please. If these days you don't take your ARVs, please consult your doctor, because now this is beyond your understanding, Mr. Mao. Gwe, watandika di okuteeka anti ekitiibwa kya Buganda tekirina kuyimbibwa wali Baganda bonna. Bani abakulonze Mao? Bani abakulonze? Osobola okubulya abantu kyabakulonze. Gosuubira Baganda bali mukulima national anthem yebe. Ndi wano kujjukiza gwe simanyi constitutional minister Kasasiro. Simanyi njala kubuuza obadde okimanyi nti Buganda yasooka okwefuga before Uganda. It's Uganda who sacrificed the letter B and it remained Uganda for unification, or for the unity of all parts of Uganda to become Uganda. It was Buganda. So I'm here to remind you, never fool yourself to go against Uganda or to hate Uganda. You sleep in Uganda. You resign in Uganda. You understand? You speak frequent Uganda. Here in Uganda. All the headquarters of the administration of the government, they are found in Uganda. Never ever in your entire life, using your head, hate Uganda and abuse Uganda. Never. Why don't you stay in northern Uganda? If you hate Uganda. For us, we don't hate anyone. That's why you stay in Uganda. How many Uganda owns land in northern Uganda? Because we are not travelers. And that's not a problem. We are not travelers. For us, we are comfortable where we are. But you, from other parts of the country, you come and settle in Uganda. Freely, no one can chase you, including you. Stop your stupidity. If you lack ARVs, consult your doctor so that they can add more ARVs to your medical facility. Otherwise, you are losing credibility. You are fighting Uganda. No sense. Mukuru, njara kugamba ekigambo kimu. Mao. Tewali akuvuma. Wabula obikola byokola. Byebye kisiru. Tosobola kubanga the following day wali ogenze no sinkana Salimo Sale. You think the people who supported Deep People Democratic Party, they can sit and keep quiet to your actions gosikanye Salimo Sale? Mao ani akusinga okuvuma? Ani asinga Mao mu Uganda okuvuma? Mao ani akusinga okuvuma mu Uganda? Mao gosinga okuvuma n'okuwemula mu Uganda. Mbosimanyi mwakola program nga mutaddeko ennyimba 3. Imagine kuliko olwa Uganda, olwa East Africa, n'ekitiibwa kya Nkole, oba oluyimba lw'Obwakabaka wa Nkole. Ekya Buganda nga bakirese technically, naye njala kugamba nti 60% of all of voters abali bagenze mu mbala bali Baganda. So you thought Baganda to keep quiet. Olinga ne bijanjala bikonye Mao. Mao olinga bijanjala bikonye. Ekyo nkigambye. Nvuddewo. Bani abaliwo mu COVID nga Museveni ajja ku TV n'atandika okwogera. Bani abaliwo mu COVID? Njala mutudizeyo akatambi abaliwo mu COVID. Wano wenjagala mumpitira Kulisi Magezi oba Kulisi Busiru. Bani abaliwo mu COVID?
mujjukira mu covid Museveni bamuletera abaana bu ADF yali ewambye ne abateeka ku live nga Museveni ayogera abaana bayogera bigambo bayogera abaana bambajjukira mujjukira mu covid abaana ibaleta ku live nga Museveni ayogera mbana ba ADF yali bawambye baba training ambajjukira kati mukulu kulisi baba binali magezi kulisi magezi omwogezi wa majega omwogezi wa muhozi ba foot soldiers bali mu custody nga tebalina na misango n'abali mu abatta mpulira bulungi nnyo kulisi magezi omwogezi wa bomu omwogezi wa muhozi ba foot soldier mu abatta okuva 2019 2022 nakati mu kyabatta ba foot soldiers abatalina kye balina wabula wavudde n'ogamba nti mwana muwala yatulikiddwako bomu nga toyina proof nti omwana yadde musajja wa mukazi kuba ekifaananyi kinafulumiza oli teyabadde muwala yabadde musajja n'ogamba nti she was in custody in 2023 oyo omuwala a suicide bomber released without a bail. Where are the no political prisoners since 2012? Kulisi magezi omwogezi wa muhozi wagambye nti omuwala oyo yali mu custody mu 2023 suicide bomber nga mwinamu ototya suicide bomber n'omutama afuluma nga babaana baidi mutwe bakireo kivumbi ba smart wa Bobby ba nuwa mutwe bali mu custody nga tebalina ne gonota suicide bomber mu 2023 no muta kulisi magezi if that lady or that girl she was in your custody in 2023 which court she was lined in court chi mumwamu simba mukagulire bamuwa bail okufuluma mu court eyo kulisi busiru ogambye omuwala omwali mwina mu custody mu 2023 suicide bomber are we together di court chi je mwamutwalamu ne mumuwa bail di era wa suicide bomber mwabonda mu 2023 mu custody yamwe court kije mwamutwalamu muwa bail era di era wa under which judge who preside over that court hearing for releasing her or to release that bomber yali mulamuzi ki eyata omuwala oyo eyaliwo mu musango ogwo n'aguwulira n'awaliriza bondi oba n'awa bail omuwala oyo kulisi magezi amagezi gazze okyali mu ssiru tugenze mu maaso was she released on court bail or police bondi or made a word that she was released as a suicide bomber as the investigations are still going on kandi kudde mu Luganda suicide bomber kokaga mwase mwamutaka kaluka koti kakaluka polisi oba just bigambo lokosongo oyogeranga omuntu amize empafu n'enjengo ogimiriddeko gogoyita suicide bomber oba just bigambo bya samwa byoyogera ngero kanudda amaaso ng'embata ensibe ku ggaali nga bagitwala okulinnyirwa kulisi magezi answer me tugenze mu maaso. Anyone suspicious about being a bomber is on security, intelligence radar or surveillance 24/7 worldwide, local and international surveillance, including CIA, Mossad and etc. Omuntu yenna bw'akonfamingibwa nti wabulabe mutujju abeera ku kukeberebwako n'okutambulirwako essaawa 24
ennaku 7 ng'ensi yonna emumanyi ewaka ebweru n'emirirwano nga n'ebitongole by'ensi yonna ebikesi omuli CIA Mossad n'ebirala ne M6 mukaaga eyabungereza ebimanyi mwe whom did you inform about that girl whom you came out and said that she's a bomber, suicide bomber? Kulisi Busiru omwogezi wa Muhoozi ebibuuzo bikubuuza mu Luzungu n'ebidda mu Luganda osobola okunnyonnyola ensi. Tugende mpola. Mmere ya muwogo n'ataaka abakola ki n'ataaka abalya. Kati mbaleetedde obujulizi obwo. Bwe twali mu COVID, Nyando Yosoferi tibahabulwa. Wattu yali ku TV nga yemagazza ng'akabwa akasibe ku ggaali. Kagenda kawunyiriza buli kaseera. Kamanye nti bwe kanaatuuka nga gye bakatutesi walungamu, kale asobola okudda. Mumanyi obwengeri gye butundamu bwe buti. Kati ne Nyando yali ku TV ng'alimba ensi nti abaana abatujju ba ADF. Ngera kubuuza Kulisi Magezi, waliwo naye njala kubuuza abaana bano balagawa era n'omwana ono yalagawa. Omwana ono yalagawa. Ogambye yalina emyaka emeka ku olwo mwamukwata? Kati yabadde alina emyaka emeka? Kulisi Busiru, ogambye omwana oyo wamukwata yalina emyaka emeka? Mwagenza omutanga n'emyaka emeka? Abaana bano balagawa. Mukama we yali addressing bano. Those are the soldiers. Kale obudde tulina butono kanzirusa akatambi kano mbalage Yoseri mu video eno yennyini. Ko olunaku Yoseri yaleeta abaana abo njala mula Yoseri bw'ayogera. Okay. So now you can see those are the young children. They recruit. You can hear how they were recruiting these young children. I have not yet got the full story whether they were already fighting or what, or whether there was
But you wonder why, like the other boy from Arua to Busia to, the journey she was talking, because that one is a Ugandan. The other ones are Congolese, but also captured. And the girl you could hear, she was speaking Ruganda because of staying with these criminals. So the fact of the matter is that the UPDF, now that we have entered that Congo, there is no chance of this. So, Kurisi Magezi, Moho's spokesperson, and so called, because there is a difference between I'm a spokesperson and Moho's spokesperson. Kurisi Magezi, you are not a UPDF spokesperson. You are Moho's spokesperson. Are we together? So here is my question. Can you provide any video or any visual evidence of the girl whom you mentioned in your statement? Kubanga, when you arrest the suspect, you lined him or her for interrogations and measurements. Muchimanyi bulungi ti bakwata omuntu munseza akulakulana bakuyimiriza ku kisenge nga kuliko ebipimo ne bakuba ekifaananyi wano ne batume obuwanvu bwo ne bagamba kyuka bwoti ne bakuba ekifaananyi nga waliwo obuwanvu babupimye wano ne bagamba kyuka bwoti ne bakuba ekifaananyi ku mukono guno n'okyuka ne bakuba ekifaananyi kino. Kurisi Magezi, osobola okuleeta ekifaananyi ekyo ng'ovudde ku ekyo, osobola okuleeta n'akatambi konna nga ka interrogation yakalaga ku muwala gwadde yogerako nti yatega bomu era mwamukwatako 223, osobola okuleetayo visual evidence. Bano abaana during COVID time, where are they? Where are they? Bwagamba nti batujju era ADF gye badde ba training. Where are they? Can you explain? At that time, ono mwana alina emyaka 10 mwali mu assembly nze tuli mu 225 aba alina emyaka emeka. Munyambe kao kuba essimu egikwatirako egenda kubanga ezikira buzikizi. Twali mu COVID 2021 ono mwana alina emyaka 4 alina emyaka 14 bw'ogattako 2025 aba alina emyaka emeka. Munyambe ka simu sobola gikwana baga essimu yange ya fere ya studio. Wengikyusiza ndeteka lito nje bakasomja kubasobola kugizaako atobudde butugenzeko njagala omuntu 220 tugenda mu kalulu kwata 225 jako 220 ojja kufuna emyaka soko gende ku calculator kwata 225 yawula ko 220 myaka 19 ono yagambye alina emyaka emeka. Ono yali ludda bano bali luddawa. Kati mukulu Kurisi Magezi bwembanga musiriwaza bannayuga era njalako baza mwenna bakoze forensics abenjawulo big up. Buli comrade yene avudde nakola forensics in different angle, in different style, in different interpretation. Please, thank you very much. Inche nali njagala te bonna Uganda atandika okukola forensics. Otandika okwetegerera nga teri akutegerera. One, tugenzo kitegeera nga abantu betu batuloza tebategeera bannabya bufuzi tebategeera. They can't speak anymore. So who is going to come out to speak for us? It's you, it's me, and others. So I'm very happy that now anyone can come out and analyze and give information. Thank you very much. Now muna Uganda era ebintu binonga bya kiyaye katika nsokemba molide. For your information, wali utale nagulwawo ne kusemwayi. Police edikote egamba mutandise okutwokesa. Enagulu bagamba police ebokesa. The fact is mission ya wali olutalo enagulu nesemwa embuya police gaba tukoyo kutochesa bisitole bambiye kifu n'amaje gagamba namwe mutu ochesa Jovola bakulisi busiu anyonyola nnyo tosobola kuba kintu nga kitufu n'okinyonyola bwotyo.
teri kintu kitufu kibanyonnyola nnyo teri ekintu ekikyamu kyolina okunyonnyolela ennyo n'okyogerera ennyo kanduza mutegedde kati mukulukulisi busiru oyina okujja emirundi 7 oba mu 6 otandika okunnyonnyola ekijja n'okuva mogenda kwogereramu ebituufu nze nkubuulira kulisi ogenda kujja ojja kwogera ebituufu olimba kulisi magezi mulina okwidentifying abantu bemwasse in fact nina feeling mumpuliriza bulungi nnyo kino kirowoozo kyange nina feeling abafiiridde ku board eyo ba innocent civilians era bandibanga bima ku baana b'enkyukakyuka baawambibwa nga bayinza okuba badde babajjeeyo ne bagamba tugenda bata ne musooke mututwala ebintu bino somewhere oba mugende mukola ekintu gundi then bwemumala okikola then mugende nga tebamanyi badde bagenda kukola bano ne babajjirawo mu action. That is my feeling. Yensonga lwaki kulisi magezi tasobola ku identifying yafidde ku pikipiki omusajja tebasobola ku identifying okuga nti mukazi tebasobola ba identifying nina feeling eyeŋŋamba those innocent Ugandans bandibanga ba comrade baffe eyo endowooza yange Oluwaddembo girowoozako mu ange eyo ogireka wogiwuliridde omanyi nkugamba nnyo ebyange mbyogera bwogezi naye sikakatako kubiteeka mu bwongo obwo kubirowooza nga bwe mbirowooza naawe Oluwaddembo okozesa endowooza yo yensonga lwaki nkugamba nti nvunaanyizibwa ku byenjogera wabula sivunaanyizibwa ku byobitegeera nangeri gy'obivuunulamu nze mbivunaanyizibwako ebbanga lyonna kubanga tulina entegera ya njawulo tuyina emitwe gya njawulo tuzaalibwa mu mpya za njawulo nze entegeere yange bwetyo bwe ŋŋambye kati naawe gifumi bw'oba tekkolera Oluwaddembo okulowooza mu ange endala sikusiba ku ndowooza yange naye nze yenfiringa gyenfi kubanga they can't identify the border man they can't identify the so-called woman ngate physically alagikanga musajja watifu baba ebintu babitwale nga bakimanyi nti bagenda battira mu kuba bajje waawo eguno gomba bagwone gongamba otyo omanyi nanyini pikipiki amanya mugamanyi nendaga muntu mugimanyi ne muŋŋamba temusobola kukubira nanyini piki mubuuza at that particular moment ani yalina pikipiki eyo kulisi magezi do you copy that bemba mumanya amanya g'omuntu nanyini pikipiki agali registered ku number plate lwaki temubuuza owaye na boda yo ku ssaawa eziti ani yali agirina kati bali nagulu bali mukweta kula bigere nembu yagere embwa ate kati embwa ate gyetuvuza zetuze embwa tulabisa embwa erabisa nkubuuza kulisi busiru nkubuuza wagambye number plate mumanyi nyinyo n'amanya agali registered mu Uganda Revenue Authority Uganda Revenue Authority bubanga oli yateeka ya registeringa border ye n'enamba bagina wabeerayo contact details jasula enamba y'essimu n'enamba ye kuliko ne tin number esasula omusolo so it's very easy to find the owner of that border and ask him at that time who was riding that bike tonna kola due diligence kubuuza nanyini border ani abadde agina kusa otubuulira ani yafudde temusobola mutubuulira n'omukazi gayumuganda mutubuulira nti yafudde mukazi si mukazi mwandibanga basse baana b'abantu indirect nga temwagala kutegeeza public nti mwatutidde abantu baffe ku bwereere ebintu byonna by'Uganda Revenue Authority biriko n'enamba biriko enamba y'essimu amanya g'omuntu na buli kimu kulisi magezi bw'oba nga wafunye details z'omuntu nanyini border
nanyini boda temulina simu ye mubuuzo wayi ani yabadde avuga boda mu kaseera ako gwe wagiwadde wano wenkuddizayo wali ndibandiba nga basse bakkomoleri baffe nga tetumanyi nakulabako Katonda bakyadde munzikirize ngende mpumuze engalabi yange video gye nkoze n'olwaleero mbadde mukambwe mukko mpola yenna awulira nga onyiiziddwa mu byenjogedde muganda wange tonsonyiwa nkiddamu byonna byenjogedde mu video ya leero ng'owulira bikunyiizizza ensonga lwaki onyiize kubanga njogedde mazima bwe basoogedde mazima tekyetukwetagisa kunyiiga just firufiri osigaleyo gy'oli but wonovayo no kiba kitegeeza kyenjogedde kituufu okusinziira ku ndowooza yange nze wano bansazeko omugambo emitwalo 7 n'ekitundu wali ompuliddeo nga nzemu nenga omugaa nti gundi wayogedde buti kubanga I don't care si bituufu but when you feel offended about the statements which I've made today and you feel that you're offended, that means whatever I've said, it's true. Byonna byenjogedde gwe binyizizza kimanye nti obiri bwe bate bikunyizizza move on nenga byogedde ate mi owninga because it's my constitutional right to talk about the national matters anytime anywhere. Mukama akume buli omu gyali mbagaliza ebisima byerere abasiraamu Allah bankuumire buli afunye ekizibu naye Allah akuume mwekuume banda byabufuzi mutereze endowooza yammwe nze mbagambye nfundikira video ya leero Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssemubanja bulemu yonna emulemesezza okuggyako Museveni bwe bangeze sirisobola kukola video nga mubuleminga nja kubuleminga buli abadde yeeyita wa opposition mu Uganda mbwammwe nja bakolimira mpaka kuwulira bubi sirikola video nti mbuleminga Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba Ssemubanja abamulemesezza mwe kennyini abeeyita opposition ogugwa gukoze mukaba nkuumire video ewedde